ensonga eno yalemerera family kutuura family negisortinga ndowooza gye ensonga lwaki bagatamu ba lawyers. Bw'ogatamu ba lawyers buli kintu kiba kirina okugendera ku mitendera lyakyo. Nti ne parliament yatunula gwewa ssente ng'ettemulaba. Kubanga bwe baamala kulangirira ti ssente bwe ziti tewagwako na week ku parliament nga wagenzeyo abantu nga bana. According to the report yava ku parliament abantu nga bana bona nga baagala ssente ezo. Kati era nakisanyukira nnyo nga baleeseyo ensonga ya DNA. Lwakuba nti bo enjero gye bakireetamu nga balaga nti baagala kukikozesa kukubamu ekikono ku bantu abamu. Tuwulira nti waliwo abaana abali ebweru. Ensonga eyo bagyogerako era mu meeting eyasooka ne bakonektingako muganda wa Segirinya bamuyita Daudi abeera mu Netherlands. Nga yawa report nti abaana nti wabweru wali abaana 11 ne bagamba 11. Yes, 11. Nga bonna Basegirinya. Ng'agamba Basegirinya. Nze kennyini ze nabuuza mu nsi ki? Kubanga at least Netherlands waliyo mikwano gy'omubaka egiriyo n'olwaleero very very close friends nga tegimanyi ku baana abo. At least bw'oba olina omwana at least bw'aba nga si mukwano gwo neighbor aba amumanyi oba omu ku booluganda. Baatwala samples z'abaana. Batwala samples. Yeah, batujjako samples abaana bonna abaaliwo era abaalabikirako ku lumbe. Baali baana bameka? Baali baana 8. Okay. Baana 8 ne bamaama baabwe. N'omuto ne bamuggyako? N'omuto naye baamuggyako. N'omukulu? Kubanga bonna buli mukyala yaleeta omwana n'akakasa nti wa mugenzi baamuggyako sample ya DNA. Lwakuba ziruddewo naye omukulwawo okwo era mwe mukyali okwemulugunya nga tetunaba kutegeera bulungi abamu. Kubanga kyemmanyi sample za DNA tezitwala bbanga ddene. Okay. Omukyala Gulix y'omumanyi? Gulix mumanyi era mukwano gwange ku Facebook. Mujjawo. Ekigambo mujja kinsumbuwa nnyo. Era gy'ensonga lwaki saagala nnyo okukikozesa. Waliwo n'abano bamaama babies wankubira gamba mujja wange naye juice we nategeerera nti nali sirina na mujja wange. Juice bwe yamala okufa we nategeerera nti nali sirina mujja wange. Wabula namanya nti waliyo bamaama babies abalala. Naera n'obuyambi bwe yasuubiza abantu bingi abasuubiza nga tebatuukiriza. Kati naye ayinza okuba yasuubiza n'abuyisa mu muntu oluusi ne butatuuka naye yagamba buyisa mu nze saabufunako. Kati kyembadde nkugamba nti omuntu ayinza okusuubiza ate naye si yali awo nti naye kenyine yeetaaga obuyambi kusinziira ku kyenda kakati. Gulix yeetaaga obuyambi. Omanyi information tuba tugifuna naye oluusi ogamba I don't have to fight battles. Wabeera tewaliwo nsonga kubanga kyemmanyi Gulix si yeyakwana omusajja yeyakwana ani? Gulix. Kati ebyo mba saagala kubyeyingiza kuba si Gulix yekka. Mulimu n'abalala twali bangi nga nawe nga bw'okiraba. Kati sobola kulemera ku Gulix azifu waliwo alina omusango gwe yaza.